ow'emyaka 14 yasobezebwako abasajja abasukka mu basatu. Emboozi eno gye nkuleetedde ebadde egezaako okubeera ng'etambula nga maama w'ono omwana Lucky agezaako okubeera nga afuna obwenkanya. However, taata w'omwana ono y'omu ku bantu abataddewo emisanvu maama ono aleme funa bwenkanya bwa muwala we gwe baasobyako. On top of that ne bamufunisa n'olubuto. Kyajja kitya? Ngenda beera nkuzanyira akatambi ka Lucky ye kennyini nga yeeyogerera oluvannyuma tugende mu depth y'eno story nga tuyita mu maama na information gyali mu kubeera ng'atuwa. Ono Lucky ow'emyaka 14 bambi we yali akyali muto yafuna obulwadde obwamuleetera okubeera nga agongobala. Actually emikono gye tesobola kubeera nga gikwata bulungi minafu mukko n'okwogera kwennyini tasobola kwogeranga abaana abalala. However, ebigambo byayogera obiwa attention obeera osobola okubeera nga obitegeera. So abantu baneeno baatwala advantage eyo okubeera nti ono bambi tasobola bulungi kwerwana kutalina bulungi maanyi mu mikono n'okwogera nga balowooza ayinza obutasobola bulungi nnyo kwogera na ku identifying nsonga ebeera emutuuseeko ne bamukozesa. Bamukozesezebwawa abamu bagamba mbu yandibeera ng'omwana ono baamweyambuliramu okusinziiramu naye yali wa musawo muganda taata we gye yali amututte. Mbu omusawo omuganda ono ategerekeseeko erya Ajati mbu yali asuubiza taata we okubeera nga agenda kuyamba ono omwana addemu bulungi nnyo okubeera nga asobola okwogera n'emikono gino asobola okubeera nga atererera ddala olw'obulwadde obwamuleetera ensonga eyo. Emboozi eno mpanvu mukko naye tugenda gi breakinga down paka we tutuuka ku depth yakyo. Katutandike n'akatambika mwana muwala nga describinga embeera eyaliwo nga bali mu kubeera nga bamukaka akaboozi oba nga bali mu kubeera nga bamukwata. Ekisinga okukwasa ennaku bamukwata ne bamukozesa ne mu kamwa ne bamusiiga infections. On top of that ne bamulekera n'olubuto. Omuntu atali omu, abatali babiri, abatali basatu okusinza ku mwana ono bagezaako okubeera nga amenya. Soko owulirize omwana ono then tukomewo ne maama. Kunaaba eva nangamba ingira munaaba muyingira mu nyumba mulaba TV mwebake nyenenabaka nadi ako najja nagamba jangu najja yampa sente anti yankuba najjako sente nanyijjako nawamasenga yiyina sente zarake anti yampita twatulawo bwangu inje anti nali owasenga oli anti alina baby nodi anti yagamba Lake yangu anti yankuwa ku mugongo endata solidde nankuba nabayubamu yankusika engoyi zange zaddugala newano bane bakutwala mu nsiko fandi newaswa nali yani neticha mukwaya kati olina gwe wagambako nga bamaze okutwala eyo? Nagambako senga namugamba senga wona musajja namulaba teyakubira yakuola otya? Teyakubira taata yamuleka nagamba anti mama Eva namuwa sente namugamba gula akantu nkebera Lake nafuka mu baketi mama Shabani yangamba nfuka mu baketi yangamba fuka mu baketi yaleta kiboko yagireta nanjikuisa omwana kwano ku mugongo
Naba. Bwakuka mu bucket kyekya yankebera yagamba angenda kuzaala omwana. Sumisaki? Basumaliye nze nani nababyeri nasibanya omulala ng'abasomesaki nakisomesa buku biryali Luwarabu. Luwarabu. Naye yakukwata. Abasi nekicamutwala nekicamuja nali anko wangambye ani yakuteekayo ekintu eno mukama Libura yakuteekayo ekintu mukama Libura nali kojja nekojja Bakola ki? batakala wanene ekintu ne bagamba okole ki nkinuune. Eyo ye version y'omwana ng'agezaako okuwa description ku ki exactly ekyatuukawo neera omwana ono okusinziramu neera obwongo bwe bulinga obunafumuko n'emikono minafu n'okwogera akaluubirizibwa. Bano balowooza nti tajja sobola kukola statement efaanaganako bweti. On top of that tayinza kubeera nga alimba okusinzira ku mbeera omwana ono ow'emyaka 14 Lucky gwe twogerako gy'alina. Kakati tuwulirize maama tugenda mugenda mpola mpola so that atumenyera butya bwe yajja omwana ono okubeera ng'akwatibwa. Taata we yali luddawa, ye maama yali luddawa, baganda be baali luddawa, yali mu kifo kyani. Amannya gano tugeegendereze nnyo. Taata biki bye yakola justice omukyalo ono asobole okubeera nga agifuna. Lyerina eddoboozi lya maama ng'agezaako okubeera nga annyonnyola ensonga yonna nga bwe yatambula. Wuliriza bulungi tugende ffenna. linnya lyange Tabela. Taata w'omwana wange bamuyita Kasirye Bone, omwana wange bamuyita Lucky. Mu 2014 nayawukana n'omwami oyo Kasirye Bone nga mwinamu abaana 2 ne tubeera ffekka n'abaana n'embeera nzeka n'abaana nga talina kyatuwa paka 2019. Mu 2019 najja agenda e Saudi Arabia. Ejo balawo myaka 5 gye yamala n'abaana nga taata tabawa buyambi naye nga maama yatetenkanya okulaba nga abalabirira abaana kuva 2014 15 16 17 18 paka 2019. Wulira bulungi. Saudi Arabia yamuwa obuyambi mu 2020 n'atuwa obuyambi okumala emyezi nga 7. Bwe yamala n'ampeereza message n'aŋŋamba nti omusamize we yamugambye lwampa ssente zirabirira abaana afuna obuzibu ku mulimu mbu emmotoka ze zaabika injini n'ebirala. Omusajja eyagenda ebweru okubeera ng'akola ku kyeyo ng'amaze emyaka 5 nga tali mu kubeera ng'awa omukyalo n'obuyambi n'abaana. Mu mwaka gwa 2019 addamu amukubira essimu engeri yali agenze ku kyeyo ng'atandise okufuna ssente abaweereza obuyambi. Bwe yabaweereza obuyambi okumala ebbanga ettonotono ate amukubira essimu amugamba okusinziira ku mulaguzi wange yandagudde n'aŋŋamba nze buli wemba wa ssente nfuna obuzibu. Mbu taata buli watwala obuvunaanyizibwa bwe nga taata okubeera ng'awoona omukyala ssente ate afuna obuzibu eri ku mirimu. Sooka owulire emboozi. Bwe mba nkyayagala abaana bange abeere ng'abawa obuyambi mbakwate mbatwale wa ssenga waabwe ekitende. Nasooka neŋŋaana kubanga abaana bange baali bannuma ate n'ekirala Lucky embeera gyalimu si nnungi nti oyinza okumwesigisa omuntu yenna atali nina. Lucky yoyo gwe twogerako abaana talina oyo yekka wabula abaana bonna naye okusingira ddala naye yali yeraliikirira ku Lucky olw'embeera gye nnakunnyonnyodde gy'alimu nti mukazi wa tasobola bulungi kubeera ng'ayogera. On top of that n'emikono tegisobola kubeera nga gikwata bulungi. Simanyi ngeri ya kudescribinga muntu afaananako watyo naye sooka owulirize bulungi. Naye ebiseera ebyo nali mu mbeera mbi bwe wayita emyezi nga 6 ng'amaze okuŋŋamba ekigambo ekyo ng'era talina kyatuwa mu myezi egyo 6
nengamba bana kamba twale ewasenga waabwe nange nsobola okugenda e Saudi Arabia nkolera abaana bange bafune akantu ke bagamba nti kano kaffe. Kakati mu 2020 sikyajjukira mwezi taata waabwe ye n'akomawo wane e Uganda. Taata waabwe Ebbone bwe yakomawo yayita buyisi n'agenda ewasenga n'ajjayo abaana. Kati olw'okuba nti abaana abo nali ntera okugenda ewasenga nembalaba nembakubira ku simu netunyumya. Bwe yamala okugjayo abaana nze nali simanyi nti n'okukomawo yakomyewo nenkubira senga mu buuke bali batya bali mu mbeera. Senga waabwe kwe kuŋŋamba nti nyina yakomyewo abaana n'abakima teyakugambye. Nze nedda teyaŋŋambye nagamba yabatutte. Kati nennonya ennamba y'omwami Kasirye Ebbone nekubira mubuuze abaana oba agenda kubeerera ddala nabo. Bwe namukubira yayomba nnyo n'ayomba n'ambuuza ani akuwadde ennamba yange. Ne mugamba nkubidde kukubuuza abaana bali batya era ogenda kubeera nabo paka kubanga obajjeyo ewasenga waabwe nga toyogedde. Ekigambo kimu nti abaana bange ngenda kubeera nabo. Abaana bali batya era ogenda kubeera nabo paka kubanga obajjeyo ewasenga waabwe nga toyogedde. Yaŋŋamba ekigambo kimu nti abaana bange ngenda kubeera nabo. Tewali muntu mulala agenda kuddamu kubeera n'abaana bange kubanga nkomyewo ngenda kubategekera. Kati olw'okuba nali mu process nange ey'okugenda e Saudi Arabia nagamba okay. Nensirika nengamba kamuleke kasita kati akomyewo agenda kubeera n'abaana balabika kati ategedde obuvunaanyizibwa bwe. Mu 2022 ogw'omukaaga nentravelinga nengenda e Saudi Arabia. Luvannyuma lw'emyezi 3 nga ndi Saudi Arabia nempulira ng'omutima gunnuma nemukubira nga njagala mubuuza abaana bali mu mbeera ki. Bwe namukubira yantegeeza nti abaana ye takyabasobola era abaana yabejjako. Nemubuuza nsonga ki nangamba mutakyalina ssente zayinza bbaliisa. Nemubuuza lwaki tewaŋŋamba abaana bwe baba bakulemerera. Nangamba kati nandikugambye wandikozeewo ki. Nemugamba okimanyi abaana abo nze mbadde nga mbeera nabo kumala ebbanga lyonna gwe tobeerangako nabo. N'ayomba n'asirika. Kati naŋŋamba mbulaki yamutwala ew'omusamize we. Muganda we yamutwala ewa maama we omuto. Nemubuuza lake wamutwala ew'omusamize kukolayo ki lwaki abaana obaawuddemu. Nemugamba omanye embeera za laki lwaki omulese okugenda ew'omusamizeewo. Mbwa nti mbulake embeera ze mbu tewali muntu asobola kubeera naye. Nemugamba nga lwaki kati gye yali abeera ewasenga lwaki wabajjayo. Naŋŋamba mbu ewasenga mbu baali babala bubazi ssente. Bo bamwagalako bwagazi ssente era bwe batalina ssente tebagenda kulabirira baana. Nemugamba kati ewa omusamize lake wamututteyo okukolayo ki kubanga omusamize tomwinaako Luganda omwesiga otya okusinga ab'eŋŋanda zo. Naŋŋamba mbu omwana bagenda kumujjanjaba. Nensirika kuba naye sirina kyakukola. Nali naakatandika okukola sirina ssente ate nga sirina ekikumi ekigamba nti ensasule bakama bange nzire e Uganda. Nenguma nenkola contract yange mu bulumi obungi. Kati naye nga namusaba ennamba y'omusamizi oyo nensigala nga nkontaktinga laki nga njogera naye nga mama ndi bulungi mama ndi bulungi. Kati awo mu myezi nga mbuzaayo emyezi nga 3 mmale contract yange. Natandika okubakubiranga amasimu okuba noonya nga sikyabafuna. Nali sirina yadde ekikumi ekisasula bakama bange ze banteekamu. Nabeera nga nkubira laki nga njogera naye nga mama gye ndi bulungi mama nge ndi bulungi. Naye mu myezi nga 3 nga naatera okumaliriza contract yange nabakubiranga amasimu nga tebagakwata nga ngezako okubanoonya nga sibafuna. Neŋŋamba wayi kasita nkola ki naatera okumalirizaako contract. Bwe naweza contract yange gwali mu gwa mukaaga we namalira contract yange neŋŋabakama bange njagala kuddayo ewaka. Ne baŋŋamba ogenda kuddayo mu gw'omunaana era mu gw'omunaana nga 5 nasobola okudda wano e Uganda. Nensooka neŋŋenda nenzigyayo omwana wange ow'obulenzi omuto kubanga ye yali wala nnyo. Bwe namugjayo awo nemprocessinga okugjayo laki. Bwe nakubira omusamize nti nakomyewo njagala kujjayo omwana. Omusamize yaŋŋamba
nti ye taata we teyamugamba kuwa mwana oyo n'omuntu n'omu. Ne mubuuza yakugamba nti maama we yafa. Omusamize n'angamba ebyo by'oŋŋamba bibuuze taata w'omwana wo. Ngamba kaali. Kati ne ngamba kasita oli musamize. Nja kufuna essimu endala nkukubireko. Ne nfuna essimu endala neemukubira ne mugamba ninamu obuzibu njagala kujja kunsawula. Nampa endagiriro ne ŋŋendayo baneekangirawo nga ntuuse nga tebakyalina option yonna okugjako okumpa omwana. Ne bampa omwana. Bwe natuuka ewaka omwana okumulaba ng'embeera ze ndaba tezitegeerekeka neŋŋamba kati omwana ndowooza oba yalaba nga amwetegereza nnyo. Bwe twatuuka ewaka omwana neemubuuza naye Lake oli bulungi nga nakamujja ew'omusawo gwe bayita Hajati egayaza bbi ekyankima. Omwana n'aŋŋamba maama ndi bulungi naye mbadde nina kye njagala okugamba. Ne mubuuza kiki ne mugamba osobola okumbulira kyonna kyonna. Omwana n'aŋŋamba nti maama nti we nali ewa ssenga Yesu Hajati amuyita ssenga nti we nali ewa ssenga waliwo kasitoma yajjira mu mmotoka ng'akina eddagala n'ansanga mu kinaabiro n'anteekayo ekintu kye. Ne mubuuza atya mwana n'ankolera sayinzi. Kati nange olw'okuba nti nali namulabye embeera ze nga si za bulijjo ne nkwata ekkubo ne ŋŋenda mu kiriniki ne ngula HCG ne mukebera ng'ali lubuto. Enkeera walo ne ŋŋenda mu ddwaliro nkonfaaminga olubuto lwa myezi emeka. Kugenda otuuka mu ddwaliro nga baŋŋamba olubuto lwa wiikisi 12. Kaakati awo before nga sinaba mukebera ng'omwana yakaŋŋamba ebyamutuukako nakubira Hajati oyo neemubuuza omwana alina byaŋŋambye olina ky'obimanyiiko. Yambuuza yakugambye biki? Ne mugamba omwana yaŋŋambye mbu bamukwatira mu kinaabiro. Twabimanye ebyo naye omwami twamunoonya n'atubula. Ne mubuuza wagendako ku poliisi? Omukazi n'aŋŋamba nedda. Ne mubuuza wagamba taata we? Omukazi n'aŋŋamba nedda. Ne mugamba naye nange tewaŋŋamba. Kati ani gwe wagamba? Omuntu yakulekera obuvunaanyizibwa bw'omwana wa Trisi wandimugambye. Mukati nandimugambye n'akolawo ki? Mukubanga n'omwana omusajja yali atubuze yakwata omwana. Ate n'ekirala taata we yandikozeewo ki? Kubanga yali era talina kyamuwa. Neŋŋamba n'ensirika. Kati awe nagendera mu ddwaliro ne baŋŋamba nti olubuto lwa myezi 3 wiiki 12. Ne nkomawo ewaka. Nakomayo ewaka ne nkubira Hajati ne mubuuza wategeera nti Lake ali lubuto? Hajati n'agamba nedda. Ye teyakimanya nti omwana ali lubuto. Ne mugamba omwana ali lubuto lwa wiiki 12. N'agamba nze saakimanya nti omwana ali lubuto. Neŋŋamba naye ate ng'omwana agamba nti bwe baamala ne bagenda mu ddwaliro ne bagula akakebera olubuto. Ye takamanya akayita kantu. Tamanyi nti kakebera lubuto. Mbu ne bamugamba ateeke susu mu baketi. Munateeka susu mu baketi. Ne bagendayo n'ako akantu mu kiyigo. Kati bwe baavayo ne batandika omugamba nti Lake agenda kuzaala ki? Agenda kuzaala omwana. Neŋŋamba kakati okuvaawo bwe nagendera ku poliisi. Waliwo poliisi gye nasookerako ne bansindika ku poliisi eyeegayaaza ey'Ekasangati kubanga crime scene bangamba gyeri. Nasookera ku poliisi ye newaffe Wakiso ne bangamba omusango si gwabwe ne bansindika Ekasangati. Ne ngenda Ekasangati. Bwe natuuka Ekasangati buli omu yenna buli musirikale yenna ng'agamba ng'omusango guli so sensitive. Ne banzijjako statement. Ne banzijjako ennamba y'omusamize. Kati ne baŋŋamba mbunzire waka omusango bagenda gusooka statement bagenda gikwata bagiwe OC then OC ye yagenda okulaba ani agenda okutambuza omusango ogwo. Ne ŋŋamba okay. Nenzire ewaka. Bwe natuuka ewaka enkeera waalo ssaawa nga 10 ne nkubira omukyala mmanye oba OC statement bagimuwadde oba alina omusango gwe yagukwasizza. Omukyala oyo omusirikale n'aŋŋamba ate nakulinze leero saakulabye. Ne mugamba naye waŋŋambye nti leero
ogenda kuwa OC statement. Nangamba kale jangu enkya enkeera ne tukeera ne tugendayo. Tugenda tuuka nga batugamba mbutaliiwo mbu yali mu field e Mulago. Ne bagamba nedda yatugambye tujje olwaleero waali. Ne batugamba nedda taliiwo. Kati ne mukubira nangamba mulinde. Nga ndi ku poliisi nangamba mulinde. Nde tumulinda zaali ziwera ssaawa 8. Waliwo omukyala gwatera okutuula naye mu ofiisi. Nangamba nti Madamu Diana tagenda kukola ki? Tagenda kujja leero. Mukwate kubo muddeyo ewaka. Ne mugamba namukubidde nangamba mulinde. Nagamba gwe mukubire nze njogere naye. Ne mukubira bwe namukubira namugamba ono namugamba bano mbu wabagambye bakulinde. Nagamba abadde ewaka kubanga nyinza okudda leeti. Ningamba ninga okay nensirika kati mukyala twali kyali mu office nangamba naye muwala wange nkubuulire nze nkuwa magezi nga muzadde olwo olubuto wandulujjeemu kubanga tomanyi mwana oyo kiki kyagenda kuzaala. Yinza okuzaala ekintu nga kikulekule nga kimusinga n'okubeera mu mbeera embi nga kiri bubi nnyo n'okusinga ye. Nemugamba naye ate nawadde nkola statement agamagezi mwandigampadde nga sinnakola statement. Statement eraga nti omwana ali lubuto ate kati ongamba nti olubuto ndujjemu. Nemugambye ebiki ebyo nimbanga abuzizaawo obujulizi. Mukazi nangamba ze nkuwadde magezi gabuwa. Nangamba ne Madamu Diana ne bwa n'omusinkana era naye ge magezi gagenda okuwa. Nemugamba aga magezi mugasigaze sigaagala kuba sigenda kikola. Nensirika nenzira ewaka. Kati bwe nadde ewaka ekyamazima natyo okuddayo ku poliisi. Kubanga omwana wange bayinza okumuwa ekintu kyonna ekyokulya ate tasobola kukigaana. N'akirya esobola okutataaganya olubuto lwe. Nentya okugendayo. Kati wayita ennaku nga 5 Madamu Diana nankubira. Nambuuza oliwa nga tewakomawo. Nemugamba Madamu Diana. Nemugamba nze siina ssente zijjeeyo. Nangamba jangu leeta ssente tugende tukwate ki? Tukwate oyo omusamize. Nemugamba Madamu Diana siina ssente. Nagamba gwe zinoonya mpola mpola bw'onoozifuna ojje tugende tukwate omusamize. Nemugamba kaale ekyamazima nali siina ssente. Naye wayita ekiseera nga nfuna essimu ya looya waliwo looya omu eyankubira. Nangamba genda ku poliisi y'e Kasangati osi ayagala kukulaba. Nendowooza nti baba bagenda kunnyamba bagende bakwate omuntu. Nengamba kangendeyo. Bwe natuuka e Kasangati osi nemulaba yansindika era wa Madamu Diana. Bwe yansindika wa Madamu Diana yangamba nakugamba onoonye ssente tugende tukwate omusamizi ozireesi. Nemugamba Madamu Diana nemugamba ate bankubidde essimu ne bangamba nziti. Nagamba anti kakati twagala ssente tugende tukole ki? Tugende tukwate omusamize. Nemubuuza kati emmotoka eba ya ssente mmeka? Nanga emmotoka ya 25,000. Nemugamba sizirina nina 5,000. Nangamba kale zireete. Nenzimuwa 5,000. Bwe nazimuwa nafunawo balinawo bodaboda ze bakozesawo ku poliisi n'omusirikale omulala oba musirikale oba muvuzi waabwe simanyi. Ne tugenda naye nange nenfuna bodaboda ku kkubo nze ne muwala wange ne tugendayo. Bwe twatuukayo twasanga omukazi ali mu kusamirira abantu be. Ne tumulinda for almost an hour nga tutudde. Naye nga bakakkamu abapoliisi nga bakakkamu nnyo. Kakati omukyala bwe yavaayo omukazi omusirikale namugamba tubadde twagala kwogerako naawe. Omukyala n'atuula. Bwe yatuula oyo Hajati omupoliisi n'amubuuza mbu nze nali nzizeeko wano. Omusamize namugamba tojjangako wano nze sikumanyi. Nagamba mwate singa mbadde n'ennamba yo nandibadde nakukubira nenkuyita ku poliisi. Kyokka ennamba nagibawa ku poliisi. Ebyo byonna ndooza ayagala kunteekamu kiri nti tamukubirangako teboogerangako. Nze nensirika. Kakati ne bamubuuza ensonga z'omwana. Nayeegaana n'agamba mbuye teyamanya nti omwana baamukwata. Omukazi n'amugamba omusirikale n'amugamba nti osi amugambye agenda yakole statement. Ne tugenda n'omukyala n'akola statement byonna n'abyegaana nti teyamanya nti omwana baamukwata. Kakati awo bwe bamala ne bayita omwana n'ayogera amanya g'abo abantu abaamukwata. Bwe yagogera ekyasinga okuneewuunyisa poliisi yagawandiika ku kapapula ate n'egakwasa omusamizi. Neemugamba nti bw'anaabalaba abayite bagende bakole ki?
baba akubire poliisi egende bakwate. Omusamize n'agamba kaali kati awo wakoma. Bwe twagenda ow'omusamize ne poliisi ne tumutera okujja okuwa statement. Bwe twatuuka ku poliisi, omusamize yakubira taata wa Lucky Kasirye Bone. Kasirye Bone n'ajja ku poliisi. Bwe yatuuka ku poliisi n'agamba poliisi ng'omwana alimba tebamukwata. Omupoliisi n'amubuuza bwe tebamukwata lwaki ali lubuto. N'agamba kale kiyinza okuba kituufu nga bamukwata naye amannya gawaayo abawaayiriza sibe bamukwata. Poliisi enoonyereza mpola mpola paka bwe banaafuna omuntu eyamukwata. Omwana ono Lucky abantu abamulaba balowooza nti mukazi wa maanyi, naye omwana ono talina maanyi mu mikono. Tasobola kutambula kumala bbanga nga tagudde wansi. Tasobola kusitula yadde lita 5. Omugongo gwe munafu, amagulu ge manafu n'emikono gye minafu. Ate n'ekirala omwana ono wa myaka 14 okuva we namuzaala, naye namutwalako ewa dokita ng'alina emyaka 8 nga nkompeininga ewa dokita nga ndaba ebintu abaana ab'emyaka 8 bye bakola Lucky si byakola. Dokita n'aŋŋamba omwana oyo omulaba nti wa myaka 8 okuva we wamuzaalira gwe woobalira. N'agamba naye olina okumanya nti omwana ono yakosebwa omubiri gwe gwonna. N'agamba nti omwana ono kati essaawa eno mubalire emyaka 4 gy'alina naye nga okuva we namuzaalira nze nali mbala emyaka 8. Emboozi eyo ekyali mpanvu ddala nera nga ngenda making sure nti nkuleetera ne part 2 so far ekyo kye tulinawo nga tugezaako okulaba nga tukola empenda okulaba nga mwana muwala ono maama w'omwana amanyikiddwa nga Bella afuna obwenkanya. Kasirye ye taata w'omwana ye adifendinga ajati n'okugamba nti omwana kirabika alimba. Naye okusinziira ku information gye nakuwadde nga tutandika ka video kano omwana yennyini nga yeeyogera actually ngenda bikuddizaako oluvannyuma lw'okulya perspective ya maama. Kati ngenda kakuddizaako nakali ak'omwana nga yeeyogerera osobole okubeera ng'ogeejinga. Ekitukozesa eno story kulaba nga omukyalo ono afuna obwekanya olw'omwana we ku ekyo kye yatuusibwako ng'ali owa ajati ye omukyala amanyikiddwa nga ajati nga ye musamize wa taata w'ono omwana naye nga yali asuubiza taata w'ono omwana kyagenda sobola okukola buli kimu kyonna kyasobola okulaba ng'omwana ono amutereeza obulwadde obwali bumuluma. Wano ku SMX Media tugenda kusigala tukola follow up. Kyengenda okusaba kiri kimu bambi subscribinga onyige notification bell wekiba kisoboka sharinga story eno esobole okutuuka ku bwenkanya basobole okulaba nga omukyalo ono afuna obwenkanya n'omwana we ow'emyaka 14 abasajja gwe basobyangako. Kamusawo subscribing onyingene ku notification bell tujja kwanga missing updates na danga zino gwe na business nga wandi yagadde okubeera ng'olanga naffe oli wadde mbotukubira ku enamba y'essimu ebisigadde obitulekere. Abasomo Labo Products bye bateekamu ensimbi nera nga batutegeeza nti gwe n'omusajja akozesaako masturbation omusajja atalwa bulungi mu kisaawe omukyala nabukalu bajja bunnyo okufunira eddagala bakubireko ku namba yaabwe y'essimu eno eri wano yesu bajja bunnyo n'okola delivery just in case tosobodde kubeera ng'obatuukirira. MCSMX sign out. Ngana mukunaba. Mama eva nangamba. Ingira munaba. Muingira mu nyumba. Muraba TV murabake. Ngene nabaka. Nadi ako najja. Nagamba yangu. Najja yampashente anti yankuba najjako sente nanyijjako nawamasenga yiyina sente jalake anti yampita twetulawo bweru inje anti noli wasenga Oli anti aina baby. Lord anti agama rake yangu anti yangu wa kumgongo. Anata solide na ukuba. Na waiwa yangu sika. Ngoi yangiza dugarena na wano. Bane bakutwala mu nsiko.
Fandi na washwa. Nani yani, na ticha mkwaya. Kati olina gwe wagambako nga bamaze okutwala eyo? Nagambako senga. Namugamba senga wona musajja namulaba teyakubira taata yamuleka nagamba anti mama Eva namuwa sente namugamba gula akantu nkebera lake nafuka mu baketi mama Shabani yangamba nfuka mu baketi ngamba fuka mu baketi yaleta kiboko yagirata nazinkusha omwana wano kumugongo nanaba bwafuka mu baketi sekyadda yankebera yagamba angenda kuzaala omwana Sumisaki? Manya. Nze nani. Manya n'ababyali. Nasibanya omulala. Ng'abasomesaki? Nsomesa buku biryali. Luwarabu? Luwarabu. Naye yakukwata? Abasi netica mukwaya neticamuja nali anko wangambye ani yakuteekayo ekintu eno mukama libura yakuteekayo ekintu mukama nali kojja bakola ki bateekayo wanene ekintu nebagamba okoleki nkinuune ate akula senga ajana neddagala yankwata naye anko yani erinnya lye anko omanya erinnya bamuyitaani abasi kukumanya nalakumungala nakulemya okumulula Knock knock. Are you looking for a company to handle your international trade? Look no further. CEO Logistics and Trade Limited is the leading company for all your Turkish and China import and export. At affordable prices, we offer you air and sea cargo, light and heavy cargo, custom clearing and forwarding, container loading and booking, medical tourism and study abroad. We are found in Kampala, along Bombo Road at Chato Complex, Office B616, opposite Watoto Church. For inquiries, contact us on 0746 52 17 11 or 0765 60 59 91 or www.ceologisticsandtrade.com. CEO Logistics and Trade Limited. Give us your trust, we will serve you the best.